boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Katonda bw'agamba mbuye teri agamba nedda ekintu nga kyategekebwa okubeera nti kijja kubeera amazima omwana w'omuntu ne wookola otya kijja beera kireba. Ani yali amanyi mbunira alien skin mu nnyimba ze zonna z'alina omuntu ayinza okukeera ku makya n'amupangisa nga wedding singer. Ani ekyo yali akimanyi. Nange paka we tutuukidde mwaka guno eno nga ye muntu gonzo okusembayo okubeera nga olowooza okubeera nga invitinga okubeera nga ayimbira ku mukolo nga ogw'embaga. Naye alien skin ya performinze ku mbaga ye yasookedde ddala. Just imagine ennyimba alien skin zalina sitya nja pate kimenke analune lyatumye disiya nnyimba ze nnyingi. Naye gamazima otunulira mu nnyimba ezo n'ogamba wayi kayimba ki muyimbi ki ow'embaga gwe tuyinza okubeera nga tuleeta omuntu agenda kudukira kwa David Utalo Chosen Beki Remana Makula Bastabwana Toro ababandi bayino bayidini namatovu Morini Nantume ne Shiba abo bonna osobola batwala ku mikolo ba Spice Dana. Naye omuntu watuukira okulowooza kwa alien skin amazima omuntu ekyo kye bayita omukisa gwa Mukama Katonda teguzibirwa kkubo. Oli ayinza okulima ebijanjaalo ng'abantu balina bbuca ku kyalo olunaku ne lukya ku makya abantu ne bagamba wadde ennyama ya bwereere naye ffe twagala kubeera nga tugula ebijanjaalo ebya ssente. Ye alien skin kati wuuyo abenchalinze mu kubeera nga ayimba n'okuyimba ku mikolo egifaanaganako nga egy'embaga. On top of that wabaddeyo abagenyi bangi ab'ebitiibwa ab'enjawulo, abagenyi okuva mu Buganda, abagenyi okuva wa bonna ne bamu embracinga kwegamba omusajja ono omukisa gw'alina abatokomuka omugamba abaagala simanyi omulemesa abaagala okola ki abayogera kino kiri na kino na kiri alien skin ye mumuleke. Katonda wali bagambye time ye weddeko eribe eweddeko naye kati ssaawa zino Katonda yagamba time ye weeri. Wetutyo tubadde wano ku SMX Media. Kankusaba subscribing wano ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino.